mwavayo ne muvuma ekereziya nti lwaki yagaana okusabira Kato Lubwama. Abamu ku mmwe ne muvuma ekereziya nnyaffe, ekintu ekitaasanyudde nnyo ffe Abakatuliki. Ekereziya erina amateeka geegoberera. Catholic Church yazimbibwa ku musingi ogw'amateeka. Abaali basomeddeko mu masomero g'Abakatuliki n'Abakatuliki mubimanyi. Ani asaanidde okuziikibwa mu nziika y'Ekikatuliki n'atasaanidde? Amateeka gano mugamanyi, naye kineewuunyisa Abannayuganda temwagala kuyiga. Bye mutamanyi mubirekera ababimanyi. Catholic Church teyasobyako n'omulundi n'ogumu. The rules are clear. Omuntu ng'olina amasabo tebajja kusabira abafaaza. Oba amasabo wagafuna otya, oba wagasikira, Katonda gwe tusinza wa bujja nnyo. Ekyo njagala mukimanye. Katonda gwe tusinza wa bujja. Tateekebwako kintu kirala. Amateeka mugamanyi. Ffe Abakatuliki tugamanyi. Omuntu ayina okuziikibwa mu nziika Catholic Church. The rules are written. Bw'oba oyina amasabo tokolifayinga. Abafaaza tebajja kusabira muntu ayina amasabo. Yesu gwe tusinza wa bujja tebamuteekako kirala. Ffe Abakatuliki tubimanyi. Kati Catholic Church mwabadde muvuma yaki. Ffe ssebo tetujja kukyusa mateeka ga ddiini. Kuba mmwe mulina basereebu bammwe. Eddiini temanyi sereebu. Eddiini si yabalondemu y'abantu bonna. Bw'oyingira Obukatuliki n'amateeka g'Ekikatuliki olina okugagondera. Nga bwe mugondera Abasiraamu. Kya busiru nnyo era kya bugwagwa nnyo okusanga omuntu ng'ali ku muzikiti akaayana. Kwaba mugambye okuggyamu engatto. Abakatuliki tulina amateeka gaffe ge tuyimiriddeko for over centuries. Kabaka w'e Bungereza yali ayagala kugatyoboola amateeka g'Abakatuliki. Kwe kwava Abaprotestant, Papa yagaana. Bagamba kabaka w'e Bungereza togenda kuwasa divorce. N'agamba nze ndi kabaka. Ne bamugoba mu ddiini. So nga nammwe Abasiraamu bwe mulina amateeka gammwe, naffe Abakatuliki mutulekera amateeka gaffe. Tetugenda kukyusa mateeka gaffe lw'abasereebu. Catholic Church teyina sereebu, ate tebayitangako. Tuyina ziwukalisitiya. Tuyina ebintu bye tugoberera. Naye omuntu oyina amasabo bakusabire batya? Nga Katonda wennyini gwe tusinza mukimanyidde ddala wa bujja. God is jealous. Nemusooka muwe example. Lwaki kabaka bamusabira? Yawula kabaka ne Muwenda Mutebi. These are two different people. Speaker Nanita Amongi banjawulo. Eddiini ebeegenze kusabira Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Kabaka is an institution. Nete tujja sebo gamba nti mudde sebo ku Bakatuliki mutuvume. Mu Abasiraamu tebulina mateeka. Waliwo omutamiivu gwe batwala mu muzikiti. Bw'omuntu ono atamidde nnyo, leka tumutwale ewa imaamu. Mulimu amagezi mmwe. Kati ne Catholic Church erina amateeka gaayo. Geetajja kukyusa. Geetajja kukyusa era ge tuyimiriddeko. Omuntu gwe batwala erubaga clearly written. Clearly written abasaba mu bimanyi. Abasinga obungi muli bakafiiri temwagala kusaba. N'eddiini gye mwogerako temugimanyi. Muve mu ddiini mmwe muve ku Bukatuliki. Bwe mba mulowooza nti abo basereebu bammwe bwe mulina bakitalo. Si bakitalo okusinga eddiini. Eno eddiini ewangadde ne Napoleon yagyepankirako. Bonaparte Napoleon, emperor wa France, mbwasinga eddiini amaanyi. So kakati mukolerere nnyo ekkubo lyammwe ery'obutuukirivu. N'abantu mulina amasabo. We can't change our rules.
era Catholic Church tejja kutuusa mateeka gaayo. Mukolerere ekkubo ery'obutuukirivu. Bana amasabogo galaga ensi yonna tebajja kusabira abafaza tebatiisibwa. Oba ebyo mubimanyidde bikola mu balokole. Nti muvuma abasumba b'abalokole enkya ne bakyusa. Catholic Church tekyusa luluzi zaayo. Bweyogere beeyogedde ekereziya tetiisibwa. Kakati mwe abasiraamu abali eyo. Benalabye ng'ebyo abakatuliki bibasinga entegera. Mugende mubisome mubimanye. Tegere eddiini y'abakatuliki ekola etya nga tunnaba kutandika kwasamira bantu. Ffe abakatuliki olaba tuyomba. Olowooza Kato Lubwama gwe bakasooka okugoba. Catholic Church egobye abantu bangi. Kubanga tebatuukiridde. Olina okubeera omukristo omujjuvu. Katonda agamba nti weewe Katonda n'obulamu bwo bwonna. N'ekiro toyinza kuba mukatuliki ng'emisana oli mu ssabo. Which kind of society is this? Ekiro oyimba ddiini. Emisana oli wajjajja simanya ddongo. Bw'omala okufa ng'olwo bakola ki? Nga batugamba ennankani. Mbu tukole ki? Mbu tukusabire. Kitutasobola. We can't. Anna. Musooke mulindeko nnoonye ne Asia space yeno weri. So Kato Lubwama si yasoose. Abakatuliki tebajja kukyusa mateeka gaabwe. Ffe abakatuliki tukimanyi omuntu asaaniddwe okuziikibwa mu nziika y'ekikatuliki the rules akkiriya nabibateereddeyo. Mmwe mwekola ebyekiseera ati muli basereebu. Olowooza kubanga mbu oli sereebu ne Katonda akumanyi. Abantu temubeera mu masabo. Ate mwagala babasabire. Tekijja kusoboka. So abafaza tebajja kutiisibwa. Kale Bikira Maria nnyabo abasaasire mmwe. Mutegeere eddiini y'abakatuliki nga bwekola ki? Nga bwetambula. N'abasiraamu balina amateeka gaabwe getuwa ekitiibwa. Ze Tamale bwensanga ku Ruhani. Tekyetaaga kugiyisa mu maaso kubanga siri musiraamu. Ate nenkiyimirirako. Kati bayinza okusanga Tamale nga njokya ku Ruhani. Kwa siri musiraamu. Of course eddiini buli ddiini erina amateeka gaayo. N'abaprotestant balina agaabwe. So ekintu ekyo mukiyige. Katonda gwe tusinza wa bujja. Tagatibwako kintu kirala. So mwaba abadde bali eyo musalira muti omufu omusango teri ya musalidde musango Kato Lubwama. Amateeka g'abakatuliki tegakyusibwa. Getuyimiriddeko for over centuries. Ne Kabaka w'e Bungereza yali ayagala gamenya ne bamugoba. Ekitegeera. So ekyokubiri Bob Wine wayogedde bulungi mu kuziika kubanga baamugaana okwogera buli wamu Bob Wine kati naye it's high time your father changes also is not supposed to be played. Ebya taata wange mubireke. Ekiseera bwe kinaatuuka tunaalaba oba naye banaamusabira. We banaagaana well and good. Kati Junior oyinza okuusanga nnyomba n'abakatuliki mbu baagaanye osabira taata wange. Of course I know the rules. Kati oyinza okusanga ndi ku muzikiti nnyomba mbu baŋŋaye nzijemu engatto. Don't be stupid. Everybody knows the rules. Naye butasaba na kumanyiira. So gwe Bob Wine wayogedde bulungi mu kuziika kwa Kato Lubwama kubanga era kati Bob Wine bagaana okwogera buli wamu naawe akazindaalo okafunira ku maziika. Bob Wine wayogedde bulungi
wadde ndabye yaba criticizinga Bob Wine lwacha ayogera bamugana okwogera Bob Wine golaba ina wayogera ina abaganda nabo kye bakola kumuwa buli muganda wafa Bob Wine abeerawo hey government ya mugana okwogera ne mugana enkuŋŋaana kati n'abaganda nabo ne basala amagezi Bob Wine bamuwa akazindaalo government ye yabireeta lwaki tebamukkiriza n'ayogera Bob Wine kati amasasi mwabadde mukuba gaaki ng'avaayo okuziika mwaba muzimbye n'okumuzimba kati let the man go to his home nga temukubye masasi so Bob Wine speech yo nagiwulidde ozo gamba ku bavubuka ababo botambula nabo effujjo libakoze osanze abantu batudde Bob Wine gamba ku bavubuka ababo abakuuma bagoberere ebiragiro bye basanzeewo why is all that drama general bye Bob Wine abavubuka obalwana ne security you can't be protected Bob Wine unless you said that gwe ojabwomu nemwe atataganyiza nnyo abantu nga Bob Wine atuuse osanze abantu bali mu nnaku yaabwe segera abantu bamma bali mu kufiirwa muzze mutaataganyiza okuzirika kiki baana mmwe what are you doing so Bob Wine abavubuka abo batugambireko next time bwe baba basanzeewo security bagirespecting nobody is going to kill you because Bob Wine nebe bawasanzeewo nabo baba naki baba ne security so obukadde obusoba mu bisatu bwasondeddwa nga amabugo beba na Uganda woba okyali mulamu tebazikuwa naye abannayuganda bwe mutajjeemu kintu kye bayita hypocrisy obuli bw'enkwe kati sente ze mwawadde Kato Lubwama mwabadde muzimuweera ki ng'afudde we yali omulwadde nga temwamusondera abamu ku mmwe mwabadde temuzze na kuziika munoonya buzindaalo wali kamera munoonya buzindaalo temwalumiddwa omuntu amaze okufa Kato Lubwama yabeera wano ng'anoonya sente mwena muli muzi past tense omugenzi yaŋŋamba ne mwewaayira abasajja abakulu Kato Lubwama yaŋŋamba bw'ati mutwalize muli enkwezi bajjudde n'okwekabyakabya obuziga bw'ekirogo Kato Lubwama bwe yava ettake ku mwenna bameka abaamulambula ewuwe tuggyeyo ekitabo ky'abalwadde ku mwenna baani abalambulanga Kato Lubwama mwagala mirambo ne mujja ne munoonya obuzindaalo ne munoonya ebyobufuzi buli omu bamulabe we mutajjeemu bintu ebyo bwe mutajjeemu bintu ebyo enkwezi ezibajjudde abantu ne mulwanira akazindaalo n'atalina byamakulu byayogera naye ayagala ayogere wano yali asonda seeto gena omujjanjaba ebyenda nga temwazireeta kati obukadde bisatu mwasonze bwaki kuzimuwa mu ntaana zimuyambe ki enkwezi bajjudde n'obutaagaliza mwagala nnyo emirambo kati prime minister kyekyabadde kimuleeta gavumenti yonna yaweddeyo we yali omulwadde nga temwaggwayo ate mwe abantu abali mu gavumenti mwejjeemu ebintu by'enkwe buli ewali omulambo ne mudduka emisinde omuntu wano abantu abanoonya beetaaga kapito wa mitwalo 3 temububawa wano omuntu ayambye Kato Lubwama babadde babiri Honorable Nsereko n'Ebbajjo ne Kasuku nga kataasabiriza busabiriza musajja wattu ali ku njo kyayo n'akuba oluseko obudde ne buziba naye gye mwavudde ne mujja mbu mulumiddwa inkweza mmwe twalize muli enkwe abantu babakubira amasimu mugajjako bujja abantu babanoonya tebabalaba we bamala okufa nga mujja omugenzi eyo olaba nali yali mukwano gwange abamu mubadde maze emyaka enanga ne Kato Lubwama temukubira ku ssimu naye olumbe ne lufuuka political lale ng'olabira ddala abantu tebalumiddwamu buli omu ayisaawo byayagala buli omu najja n'ayisaawo byayagala
Ensene gundi wano mu bulamu mwamuwaayo mmeka nemne musonde ebisatu miliyoni bisatu abana Uganda muyine enkwe omufuzi muyambe ekiruyali kale singa ku bisatu mwasondako miliyoni 2 ne muziwa Katonga mulamu ekintu ekyo kyannumye nolaba abasajja bakulu nga balwanira buzindaalo buli ajja ayagala kwogera. You talked nonsense. Complete nonsense. Wano genosale yakwata sente naziwa Kato Lubwama. Genosale oyo ezamu janja betake. Ebyo nga temubyogerako. Neno labo musirunga government eno yankwe. Mu abantu mubawaddeyo ky'okuyamba sibugagga okuyamba guba mutima. Hamwe ayamba abantu ayina nnyo. Okuyamba mutima Abanayuganda mujjewo enkwe. Abantu nze Kato Lubwama audio gye yayogera. N'agamba Nsereko njagadda nze audio ya Kato Lubwama. Honorable Nsereko gye yayogera yandaga ensi eno. Era nayongedde okutya abantu. Kato Lubwama yagamba Nsereko njagadde abantu ne lwaki abantu bansasudde bubi. Kato Lubwama has died a frustrated man. Naye obalaba bakaaba bafumba emiwumbo gy'emmere bwe yali omulwadde nga temwamufumbira bameka abamulambula ewe mutundwe kumwe mwenna abazze nze munzijeko enkweza mmwe munzijeko obutaagaliza abantu muli babi abantu tuli babi. That is the truth. Abantu tuli babi. Singa siwona lebo Nsereko. Kato Lubwama oyo singa yali yafadda. Naye Kato yayogedde audio nengifumiitiriza. Nagamba Nsereko nga nkoledde abantu ebirungi. Webalimbu nabo babadde bazze kuziika banoonya buzindaalo na mawulire. Ewa Kato Lubwama abantu badde banoonya mizindaalo na mawulire buli omu bamulabe. Nalabayo nono simanya yani mbwabuulirira Kenzo wegendereze nega so abantu abasinga obungi ebintu bye mwayogedde byadde bya kisiru. Nze abantu babiri abayogera ebyamagezi Honorable Nsereko ne Bajjo bebakola speech ezirimu amagezi. Bajjo yagamba twagenda ne Kato Lubwama mu parliament ababaka bonna ne badduka. Nenga abantu bagala kamera. Abantu omuntu wanaba mulwadde tebajja. Awo government eggwayo ku bafu. Naye wobasaba sente kati ezange lwaki temuzimpa. Mulinze enfe. Mbujjoni yatubadde tumwagala nnyo mutwalize muli. Olumbe lwa Isima lwatuuse lwa mukaaga edduwaye. Naye tunoonya abantu wano. Edduwa ya Isima ya lwa mukaaga. Ninabe nakubidde ne banga abayina embaga natidde ensi. Bane singa abantu badda Isima yandize nalaba ekiriwo. Nenga abantu wano bayagala Isima jajja tukwagala nnyo. Jajja woligwa twazuukukiranga ku Isima. Twebakiranga ku Isima. Edduwaye ya lwa mukaaga. Newa n'abantu beefulanga wamma mukwano gwa Isima. Isima yuno yafana omwezi tegunnayita bamwerabira dda. Tuli wano twabane mutuyambe. Ayinawo kaayinawo. Kateke ku simu ya taata wa Isima. Noonya kakalaamu. Laba Saala Eza. Noonya Junior. Edduwa tugikole tetusobola okusasulamu Isima. Naye nga twayagala Isima wano nga mulamu. Lwaki tumukyawanga afudde? Isima yatukola ki? Isima yatukola ki? Tewali kwogera mazima. Musajja watu kyekyamusa. Ekyassa Isima kwogera mazima ensi teyagala mazima.
Isima teyabba ku sente za gavumenti. Isima tagobanga muntu ku ttaka. Mu bibi byonna ebikoleddwa mu ggwanga lino Isima tayinaako kino. Musajja atule yali anoonya bulamu ng'omuntu omulala yenna. Naye Edduwa yalwa mukaaga. Tunoonya bantu. Tunoonya bantu. Tibambi mutuyambe. Bannanga okuyamba si bugagga guba mutima. Tuyambe naffe bali tuyamba. Hey! Owaayo munnange bino byansi, banne bino byansi. Nye Isima naye yakeeranga omuntu omulala nga talina gwavumye. Isima teyalina kibanja kya muntu kye yabba. Munne bannyini nsi ne bamugjawo. Ab'okubeera ku nsi obulamu bwabwe bwonna. Naye nga woofutuula wansi n'obabuuza Isima mwatta waaki kwogera mazima. Mbu lwaki ayogera amazima? Lwaki Isima? Empalana yansi Edduwa yalwa mukaaga ennaku ana ziweze. Nga Isima ali mu ttaka nnaku ana ziweze. Wabangawo nti omuntu yagenda Kenya alidda. Isima talidda. Kati kino kye tusobola omukolera. Kino kye tusobola okusasulamu Isima. Kumukolera Edduwa ey'ekitiibwa. Tumanye nti Isima tumusiibudde mu kitiibwa. Allah alitusasula. Nze sikyakolera bintu nsi ku nsiima. Era n'Edduwa weenaggwa nga sente bazituliisa. Junior yalidde zino. Kakalaamu yalidde zino. Of course nasanze Kakalaamu ne mugamba Kakalaamu. Nangamba Junior abantu bandiisizza nnyo sente. Ne mugamba Kakalaamu bino byansi Isima ali muganda waffe. Ketukozese sente eziriwo. Naye ng'ensi eno yeerabira mangu. Banne tetwandyerabidde Isima. Jajja Guudu ola kisaasi. Kale mu buwombeefu obw'ekitalo mu mutima omulungi nga sikase buli ayina kyayina. Anoonye Salaheza Namwandu, noonya Kakalaamu, noonya taata wa Isima. Ekyo nakyo tukikole. Ffenna ly'ekkubo naffe bali tusondera. Ate ensi eno waliwo agiriko olubeerera. So munnange byebyo ebintu ebimu binna ebinneeraliikiriza nga nange Junior bwe ndigenda. Nange bwetibwa naye Junior we banampisa. Kale bwentyo ne neewunika ne mbanga omukyawe nga byonna byenkola tebimpa maanyi. Bannange essaawa y'okufa eriko ebibuuzo ate ne biddibwamu mu ngeri entamiivu. So tunoonye Namwandu Salaheza tubeeko kye tumuteerako. Bambi tusaba abanaatuwa ssente abataatulangire. Junior saba bintu byakunnangira. Tegera omuntu naye abantu bazibu ennaku zino. Omuntu agenda n'akwata akaseete ke n'akakuwa. Ogenda obiwulira nga obiwulira mu kisenyi. So Namwandu Salaheza taata w'omugenzi ne Kakalaamu. N'Edduwa ya Isima naye ekole ki? Ekolebwe. Bannange. Yenga omusana nagwo gwagala kukola ki? So sikyabisobola. Emmotoka eno nayo baŋŋamba teyitamu masasi naye gayitamu. Nali mbagambyeko ti emmotoka yange eno Spasio teyitamu masasi naye nagenza okwetegereza nga gayitamu. Ntuule emabega. Te munnaye. So emmotoka yange amasasi gayitamu. Emmotoka nayo teyina esi. Bannange. Spasi yeno nayo njagala nayo kati kugitunda. Kino kyekifo kya General Sale watuula omutto gwe guno.
General Sale watuula we wano ye yajimpa spasio General Sale nkutumiddeko nnyo General General Sale Musale tata nkutumiddeko nnyo weewale kunzija ku boda Abanayuganda bakolanga gwa kunsuubiza Junior anja kuwa pulado Zagari Junior kyanneefumbirako so General bwe yampa sente $1,750,000 nengulayo spasio eyitamu amasasi ndoze mugiraba munda eri so comfortable wano wengwa kava ekiro bane iyi kamera ate naye yagala kola Junior engeri gye nalimanyi nti teyitamu masasi naye nga gayitamu kati nekweka mu buutu so this spasio new model ostegera eyina kyebayita automatic wheel driving ndabwe mulaba munda muno kansooke njibalageko so this is kino ekikopo kyemulaba kijjuddemu medicine wenna obutwa ekyo ekikopo so emito gyayo mugiraba piwaleza spasio yange so buno bwe bubeera ku spasi ezitayitamu masasi you see vanish tireza ebeera mu benzi ono ye vanish tireza okalaba pure from Indonesia eyina wano recording center system tukyali ku spasio anti abamu mumanyira okalaba kano right of way nyiga bunyizi wano nevuuma lwe ke kano kola bakano nina right of way era muddemu mumanyire so byebyo kapeti zezo mu spasi yeno zezibeera Mercedes Benz Maybach zezo kapeti kamale n'okulaba n'akatabo muga anti Junior emotoka nvuga nkadde from Japan sike kano kebagabira motoka empya bigambo bya Japani ovuga otya spasi etayitamu masasi these are the rules zoyina okugoberera so Abanayuganda ndowooza mujja kuntegeera bulijjo kyembagamba naye amasasi go gayitamu bambi temugigerezezaako mbu Junior mbu sibanya watugamba emmotoka yo teyitamu masasi gayitamu bambi so temugigezesezaako naye ng'ebyebyo munnange so emmotoka yange eno bwetyo munnange gye ntambuliramu Junior lwaki sikugulira benzi tongulira so eno gyengwa kava buli kiro eno gyengwa kava eno kubanga bakateekako kitegeera cover analysis in situations of masasi eno gyengwa cover mu bootu kyekyagiteesaako bootu ennene so ndooza njibalambuza spasio yange adde abatafunanga mukisa kulaba spasio eno ekola etya Junior S storage tombuuza bya S naawe gwe tolaba mbu teyaka S nange yansobedde oba yakumala kweyira mazzi ku mutwe manyi waliwo emmotoka ng'omala kweyira mazzi physically n'okwata ekikopo S nange yansobedde oba ki wisdom kyekyagibbamu kaye wisdom mutabani w'omulaalo okola ki ebweru wadduka akalugire kaye yagenda n'ayingira mu koddomi w'omukulu awo kalugire emisinde egyali awo wisdom kaye yagenda n'ayingira kalugire mu koddomi wa Museveni yadduka Bulaaya tayinaga mu kuba masasi mu kabina wisdom tukumisinga Junior that car is made in Uganda kale bajajjawo ye yagizimba naye ng'omusango gwamu nago bwegute bwe gwawedde Hamuloni yagisasula yonna naye balabika tebaagala muwa byapa bye
Nenga aba Diamond Trust Bank tubegayiridde amusiye yeka complaininga. Omanyi kati bank eyo kyetya. Abantu bangi bezeeyisa mu mbeera eyo. Hamu bwagiwangula era abantu bangi nnyo bagenda giropa banka. So naye nga ebintu bya banka ne hamu bwebitewe biri. Hamu looni yagisasula neggwayo neewuunyiza omulamuzi. Ruling abalamuzi gye mwakoze yaneewuunyisizza. Banka teina operating license. Can you imagine? Tuina banka mu Uganda nga teina operating license. Kyokka omulamuzi laga nti oba teina. So bambi temubba Hamu. Hamu waba yabasasula looni ye biliyoni nezigwayo mukwate ebintu bye ate mubimuwe. Omanyi omusango gwa Hamu ogwo gugenda kuleetera gavumenti obuzibu. Wabula waliwo abagulabiramu ango nti Hamu musiraamu babonyabonya basiraamu. Waliwo abagulabiramu ango nti Hamu Muganda. So tubeere very careful. Naye nga mukoddomi wa President Kalugire tetumuyinaako buzibu. Ekyo kyo njagala nkiyiseewo. Anko Kalugire nze wamma sikwinaako buzibu. Naye just kye tubadde tugamba mbwe ebintu bino wamma obiveemu. Hamu engeri gye basasula looni yammwe neggwayo. Ng'ate mwatoola ne ssente ku akawunti ye. Mukole audit